eno video yemu kuzongeza mu video ko kuba nayo okubwa Nabo kalamba afunye kizibu kyababbi okumwetoloola mizine mizingiriti jeremera najo jali mu bulamu bwajo jiri awo jiwumpuguma jiringa emiza giralidde mu matako bakaza kadde kwasa bwana buto kwefula kye butali oboteri ensi gyekoma nojjambo oyogerere mu Kampala kafunte ntama obuzibu bana batufunye abantu okwefula nti abamanyi nga tebamanyi kati kalanga mwamaze mubba ssente mwagala mwana nena sendera mumugenda mbaloya simanyi mugende ludawa mumuli baloya nga mulina ebizoya mu bibamala ndabyeko ne promota naye amwezinzeeko bali kubwa bwana butono alepinga obwana naye amwezinzeeko semwaberezomala akalo buli muntu abaana okuwangulwa ndekera okukola ebyekisibusibu kati onoonya mubbandala olisaaka lenzi kakulema okuliisa otana okukatambuza mbantu kale kasiwogedde mu nyumba bululu bugenda kuggwa konna kale awo kakonzibye kalinga akalwala emmeeme kalwala nnyina abo kalwala ki tuulako omukazi gw'ensi yakukoowa ate katonda yabakuba omuggo nekitaawo ayongedemu nekitaawe tewali kuwona n'obusaddaka maguja ate eno video kana akatambi nammeera agamba Chairman Kalanga mugamba Chairman mukazi alagiro omuwala byanjogerako kyenkukolera era okimanyi tisiina kyenkunoonyaako nefe waffe Masaka City twalonda ggwe ate ng'era nze mbakiikiridde manyi esimbye okuba omani MP eyo nameere nafuddu katolamala Chairman era moment Chairman yakubiza furufiga nenga naye tamanyi agenda mukubya atya sagala ko mukasalemu mukaleke Chairman yakubiza furufiga Chairman akwata essimu akubira furufiga nga video bamazo jimulaga amugamba chovuma abantu bano munayo no govuma anyambako obuyambi naye mbadde nkusaba ojje wano ojjo nsange ku kitetwa kolo twagenda press conference twagikolera watango doyi wanechadona gwenyini ku street kwe bamutonyedde kakati Chairman amugamba jango nsange wano nawo ne press conference tubyogereko tubimale kuba mwenna muli bantu bangi you harmonize Chairman ayita furufiga nga mwita ajje ba harmonizing labango wekisirani bwa furufiga atuka nga Chairman yake ogulamu agenze kulya mmere abantu bangi bo balowooza mu dagaali yaffe ery'obutonde okuvedda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde yeteekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Tusobola bayamba ati kulaki twategeera gavumenti kyeyagala etyammula okuba nti mulina erinnya namukola butya namwogera ki
kati nkoze nti ofuna sente obadde ompa amazzi ate nga naffe ze tunoonya wakwata sente nozikwata n'ekyalo kyo nozisamba nopaaza abayimbi miliyoni 15 munnangedde ekyalo bannange waleeta ekyalo yayinona tutakukona katale wapaaza akatale bwe yatta endongo ya Uganda watta endongo Nobati manyi nti Shalom n'entambi muli mu bugumiziddwako Shalom yatokosebwako ate muli civilized muko mu marketing and branding waliwo kye bayita marketing gimmicks walire kyala gimmicks nti nze bwe najja mu business eno natula wansi ne ngamba style kize ngendo okukozesa zino because nayagala kwachivinga ki era mu kaseera ki oyagala linnya not watasulanga bani cash back case okyogera mu Luganda tukize mu Luzungu nayagala publicity ne brand which worked out brand awareness which worked out I agree with you and I have achieved it 100%. Yafuna ko publicity na te overspent on it. Let me ask you. Omanyi namba ya promoter bali mu gwanga mu Uganda. Momoto katono muyimbi asobola bagamba ye mukunja paka neri antonde waliyo ba promoter bayo. Uganda ina over 300 promoters. Abamba demoter. No. Munyo kwa achieving nyengo. Anti na goinzo butakitegera nayinzo kwanga nayo gimmick. Nobody. Si gimmick. That can't be a strategy. Karo jimani ne full figure kuwa nayo abade gimmick. Abantu batu abachi. So tegeza kugamba tukiterezemu. Nze style yange gye najjiramu. Nga bwoli anti wali omusambi ompira gwe bayita Messi ne Ronaldo banjawulo. Buli musambi alina bwasamba ompira gwe alina bwamaliza n'ateeba. Agamba promoter nawe oli mu Messi na Ronaldo. Kwatala gwe mu promoter oli onana. Oli onana. Enyuzo okuba onana naye onana asambira mu Maniyu. Anti akikubya tebala asambira mu Premiership. Nawe oli katebe mba promoter. Atuyambye kyo muyimbi nga mukunja. Kulanga afuna mu talent ye promoter. Osono mugato jagifuna mu abivemu. Ndongo ye kubye wonna. Kati ahasi sente. Kali mukundagera myaka ana. Mu talent ki? What talent is that? Mukwano mukunja muyimbi. Mukadde wange bakuzeeyo Ndogedde kantu katono nnyo. Ye anyway mukunja kye mwagala kati kye mulabirako nga muvubuka munnange. Asi muvubuka munno taata. Asi muvubuka munno taata. Kale mukadde mukunja mwana ozaala muzaala. Mukunja ali hard working atalemerako. Atali creative. Nze creativity agency ngo kwagala. Kye mulabirako kye twagala okwefaananyiriza. Mtakwadde bonna. Mkwano. Ndibula la shalo. Musajja muveeko. Eruzira sebo kunakututa. Atono kati okubeera rehabilitated alina okufulumira emmere yonna kijja kumutwalira weeks 3. Muleka ali bali anga mbizi. Wembulirira ngenda ku show. Genda nawe boge. Ngenda ku campaign kweze ngagwa mu kubanwanyisa. Mugendo ba. Katankole ntya bannange. Sagala mbe na mala. Wagamba oli mulogologa. Inego gundi yaragawo mwala shiba. Soko mbulire je nokolo luyimbo ogambye lwakubye wonna. Oluyimba ndi ewamwe yo mu kisinde gye mulina president wamwe. Lwe luliko. Kyobola beera bakukuba. Naye nga si bakisinde. Abankuba beewaffe. Mune lwaki bakuba nnyo nnyo. Andi wuliriza. Mbulirira ngende ku kivulu. Ate amuntu gwe bakuba atakuba. Ate nkubuulirire. Kale tebakukuba. Kale bakusimula. Make sure baleme kuwangaza amafuta zokka. Bamanyi okujooga ne bawuza smart tulinawo amafuta wano ga kakadde. Ogenzera akayiba kuwa kakadde nga muri katotambudde ne tiimu benda kusasanya nsanvu akuwe ssente. Kubanga buli akwagala olina ky'omugatta ku kusawazi. Nakulabye ozina buno obuzina bwe butinanjo nono gayi wempijani Hildamani. Awa Hildamani bagumu ku ssente ne bakuwe ssente. Mwena abasajja b'ekisinde simanga bagenda mu Uganda empya. Joli nteno waliwo yabateerawo nti mtu yasama Uganda ya empya. Nzito wa sente meka. Wewe nafuka Uganda mujiteka ni Uganda. Omukunja yimbira sente meka. Boya lwa mubukinga. Wabulwe Kampala bani muwadde milioni kale 3. Wabulwe Kampala. Wala solo zimowa. And this is your season. I'm telling you. Wala solo zimowa. Kati bino mukunja byatwogere saa zino biraba. Wetuna tuli mwezi wa kumeka. Tetuyingira September encha. Wetuna tukira mu January wiki yoku bijja kuba tokyabinyubi. Embozi yakubye wedde. Wasegedde. Ngembozi gye basedde bajja kuleeta embozi empya tajja kulayira. Emeri etuuse.
Simanyanga ulize simanya bu drone ekiroba butambula mukunja agamagezi go gwashitogewa mbulamu bwensi wabuli chokwalako kifa nga bwe yakwata kwani akalulu kafa mbadde senko bannange kangende nyimbe lumba katoga ogenda kuimba lumba tugenda wagitodde yo wagitodde ngoyingira lakayi bagenda batewo ogatuuka yiti ngoyisa ekyotera nda kutoka itachotera wale nga tonnatuuka lakayi ogayimba same kala ndo ziri mwenda newe ntuuka sawa nala kadrop ako nakala gwe main artist ku poster kati ando kati nata bokushoza nupu babakuba emiggo Kingsana ne bwatajja nkubulidde mala mukunjo oli mu sente nakuzi ndikulwana nnyo erinnya lya Kingsana temunnatuuka liste kate ate gambye andi Kingsana awuliriza oyagala kukomeza biwawa nze manyi politicians they singa bagala ku minimizing gundi costs kati wakubira Kingsana n'abagamba njala $1,000,000 gaga naye ate waliwo mukunjo w'ebbiri tuyinawo low budget Kingsana haye mukunja nali kyogedde mu bayimbi b'enaali bwe bajja kunyiiga waliwo bakuira abayimba ku sozi enaali mwezisinga n'obalaba bayimbira $2,300,000 natolo natolo ate mujjemu bavubuka bani kati obola ojja kwewunya nga alien skin tomulabayo kubanga ye alien yagaana asabeera $10,000,000 kati oli ategese n'agamba Kwatama bayimbi nga bana $10,000,000 abana ufuna bana next ne ba comedian nga kwebali waliwo yangambye tandike $7,600,000 mbase walise na kwego kama wangu mukaga gosola okoze Zimbabwe amagezi bano Shalom uliaja nakugamba kati wano gwafuga tebalina kye bagamba agenda kyotera $1,600,000 era tebakulimba atekira omuntu yenna akuwa sente zitakawansi wa $2,000,000 mukolere togoba sente ocyanoonya sente oyina ebizibu bingi ate ennaku egenda kukweyongera anti ulize ennaku egenda kukweyongera olw'ensonga oluva mu eno season neyakuwa ebbiri agenda kukukyawa akulaba nga gwe omubbi nga tewangudde ate nkubulidde n'amasimu agamu ojja gafuna ebizibu bye nnina nze ne Nobert waliwo embipima nga ndaba setuyinza kwangana nze ndaba kati nno mukunja Nobert atambuza ebigere okuva wano nadda mu kibuga asinga mukunja avuga emmotoka n'owempya. Welcome to Shalom 256 is happening. Tovola nina kwa katona kama welcome. Tovola okuva lwamaze program okyawuliriza bigambo byange na magezi gange. Kangende nyimbe naye kansabe njako meyonga nawe ne bano tebakuongedde kukuba. Basobola. Wenna kuzino bakuba. Gogenogezanga muno otegeera bajjeno be bankuwa. Kati teri jeno yakuba. Palaso muwizo ate bategeera. Ate bajjeno abakuba nabo babakubi. Welcome to Shalom 256 is happening with Tugamba. Kasio Chigambo is happening with Shalom 256. Don't forget to subscribe, share, like and comment. We are subscribing akada kwa notification bell kaseko owenga ofuna each and every update that we put. Nze Shalom Haddad Kawese yakanda bogusosala stananzi. Lero fanya kuchanzo kutula no musibe. Asili musibe navali. Basi miyange nangaja chesali kwa mtu simuyaje nakalimu. Abali yeyongo ya milimu obulamu butabusi musibe. Olinye bizibu sibutambula kunjo obulamu. Salina ku keke awo ndirandia. Ajat nakalembe. Ajat nakalembe wedduwa. Nakalembe wedduwa asangibwa awo busabala ku stage esemba tax recyukira. Busabala. Busabala ku stage wali eri. Tax recyukira awo. 0752 30 75 29. Abalemeredde obulamu nga Nobert batutwala emisala wa hajja kalembe business etambula genda ya nakalembe abenga akola Ntambi we yanjure abali ku Shalom 256 obulamu bwa fulfida bwe bwaga amanya Frank Ntambi Wine Balkeza the youngest staff wine tiyabala alakati namo tambudde oli bubi ndi bubi leta kasabi etyawo tozaayo keeki buli bubi obadde ki teeka wali namutambule nga muli kantu Ntambi twinye Nobert events era zotwa omu kwabaddewo nga bakuba omukyala Jennifer Nakangubi amanyiddwa nga full figure ka video mwakalabye weekend enyenyenye omu kubabadde mu lukwe kitereezi osalanka nawe Twinye Nobert events omu kubakubye ngamba bakwate nkyogere saakubye ababadde mu lukwe omu kubabadde mu lukwe kubana lutegeddeko atenda se obera wetaddeko omusango bajja olyako wabadde mu lukolo kuba Nakangubi bino by'abaana bawaka batwalwanye mu bulwanyi
Togamba abaana yo mwalanye mumwalira munna ali awulubadde. Munna awulubadde mwalwanye baana bawaka. Ebulyo tebatuwulubaza n'aseka. Walowoozanga omwana oyo nga yasanyuka nga bankubye. Kyabula nsobola n'okwegaliza nti nze omu ku bakkubye. Banjagala ofuna obulumi nti nakkubye. Naye muna enyalemu munno. Kitegeeza ki? Twaza tanyukira maziga gamu. Muli bana bawe ndimu. Ensi yonna eri munnaku bagamba Jennifer waffe abantu anyivu. Nakuki. Genda mu comment section wali video. Bantu bali mu kutuwa birabo. Batandika okusolooza ettaffaali. Abantu bali mutuwa kongula. Zikongula zinga zikongula. Mwenye box. Kati kyalumu lwakuba tetuli live nti tusitreaminga live ku ssaawa zino. Wali badde oteekayo namba y'essimu nogaba buli ali happy teeka keetaano walabe sente ze tufuna wano. Abantu bali willing okutuwa sente tugule ente bulu roasting. Full figure Omuntu ali ku mikekeero. obadde wafuuka problem. Naye that was just a microphone check 1 2. Yes. Era tebakulimba mbu ensi nnakuwa full figure abantu basanyufu. Mama Flower. Ati kati kagambe incident yaliwo leero si Sunday. Yaliwo Friday. Record nze Sunday. Kavu ya Monday, ancha lero Monday. Sokolirize. Yakola ki? Incident yaliwo Friday kawungeezi. Friday kawungeezi. Eyo video yaliwo kuva Friday twagitadde nga bukya Sunday leero. Pate mwe byabaddewo Sunday. Byali bya Friday kawungeezi. Olimba Nobat. Olimba onsasule. Okay, kyali kicha. Gwe ngali mu lukwe. Kwanga ka video kocha jakala nyanga bakusalira. Your majesty. Your worship. Tomboli ya worship. Soko tugimize mu kocha batiti. Tuli kugwe. Andi nokweteekateeka. So katonya kubuulira. Full figure. Mu bintu byaffe tugeramu ebya media ye muntu gwe manyi ayina obujja buli muntu yenna asimayiringa. Bukaso simayiringira mu kamera takwagala. Full figure akwalana. Mu luzungu kati gwali omukoze eki. Nansonga ze. Mu luzungu bayita sadist. Okimanyi ne wadde mu kamera yasanyuse. Nabirabye. Baba bakulazeko katono nkongere. Hatondaga. Omusikuli eddale mmeme. You get my point? Lwaki osanyukiranga abantu abali mu bizibu? Nga sinatuuka ku mboozi byatandise bitya. Omanyi abantu full figure bayinflictinzeko pain mu ggwanga muno. Ate nze kasana laba nga gudde olutalo ku bakyala banne. Namanya tagenda kumalako. Nabo nga abakuba. Era mu byonna bino ebigambo njala mbyogere wano. Mu abatulaba. Video eno wenaatuuka oba mu security agencies zonna. Namere ne Papito. Papito. Amita Papito. Andi Papito Ju. Papito Ju. Kubanga Papito yamanye ebiruma abana Uganda. Nabikuba. Yamanye emimwa eminene nga ino jigazi yamu ko Papito. N'olwensonga we Papito Ju. Papito Ju. Bagenda kuvuma. Akyasobola. Wanawulira weeks ebbiri nga tuli kubirala. Full figure kyamagambo ekyobujja full figure zenga avuma Nammere n'omwami we ne family bibadde nga wemabega ne Nammere ng'asirika Nammere bw'ojja mu security mu gundi mu government settings oba mu appointments Nammere asingako ku full figure abanya president advisor full figure advisor Nammere senior president spa senior president advisor spa full figure kitufu yadde Catherine kusasira ya musalanka nagamba si presidential advisor mboera simanyanga ye mobilizer no full figure presidential advisor Prawaziraba ono geto matter nina from inside eyangama nti alina ku payroll ne ID be bajumuwa. You get my point? Tubiranga gama mami kasa kati full figure ne Nammere ali waggulu kuki naye goloza Nammere who is a lawyer by profession atenga mukyala munne yalitusa atya ku level y'okubanga ava mu mbeera. Nammere yakubye full figure
kyotegeeza nkugambye yaliwo ne video ne recording bwa buli kimu. Go just ask yourself wamagwa kulaba goloza omuntu nga Namere in fact mu Uganda kambanye nnyo watu chimanyi Namere efulaga beera we nali mu Masaka City nachokede kusana national address tadden chimanyi. Do you know what it takes to be a member of parliament NRM fulaga beera today? Akamifengeri yakawanga you have to have invested a minimum of $500 million. I know. baba zijjawa And mpuliriza nkati I'm now comparing Namere vis-a-vis Janifa enamamwa kati yo namamwa Namere basezi namamwa enmombaze yaguddemu ozimanyi ona kakati I want now to let kigambo respect Namere ne botuna background ya Namere ne family ya Namere nga tunatuka ku bya mwami vis-a-vis full figure. Mwalawa Who is full figure and who is Namere just? Gwavuma natuka n'okuvuma taata we. Omwami bamulanga Kisembejja. Yali governor be bayita bagavana abatuufu. Yali chairman we Rosi 5 owa Makindi. Sorry, Masaka district. Manyi beera nnyo Makindi. Masaka gy'olabe eyo we yabeera chairman. Masaka yali Greater Masaka yaleewo. Twabadde mu kulonda kibayita Greater Masaka te yali Masaka y'ebiseera biri omwami Sembejja we yabeera LC5 chairman. Ono ye muwala we gwe tuwogerako. Kwaliko Kalungu. Kwaliko Greater Masaka kwaliko wa Masaka. Lakaiti yaliko. Kwaliko Bukomansimbi anti waliwo bu district bwe bagisalako obubina. Kwaliko ne Kalangala balondanga Sembejja mu bizinga ne Lwengo y'olwaleero. Osegedde. Omusajja oyo n'ava mu bya chairman LC5 najja nesimba ku bwe mupinga Kalungu bagisazeko bagifudde district. Onfuna olwaleero abadde minister Bisanje biwede bibiri one excess of being a minister of defense and regional affairs abajeno begwanga bonna babi. Onfuna bulungi muwala we ku myaka gye gyalina asatu mu esatu ali ku level yokuba senior presidential advisor almost equivalent to a minister. Ngabola senior presidential advisor spa beba Colonel Race. In fact, General Race is senior, but ochimanyi ne General Salim is senior presidential advisor. Yes, SP. No mchala na myalo. Ne Eddie Kenzo SP. Ne Eddie Kenzo. Wado ochimanyi ndi mu settings Eddie Kenzo ina patrol akwaita byagala. Aina patrol, aina mutukazo ngobera, aina officer wa Kingdom chi. Just byagala yamanyira bulamu bwe bweno wa ghetto. Kingdom Kampala. Kakati gwe muntu goddako. Siganye fena tumanyi okulumba abantu abatusinga. Nadala nze nange nabe ngola ki bolumba bakusinga nnyo ku bantu. tolemezaamu Onfuna ne fulufuga ye muntu asirisaamu ewiki nera nakuddamu. Ne wata nakyo omukozi. N'amayira wanze muno ofuna obuzira nakukola ki? Nakukosa. Nakuddamu. Ekyakubiza fulufuga wano ekisemberayo ddala wano nga sinakwogera bingi bimukwatako. Tubadde mu kaluuka enaale mu kimanyi. Akaseeke. Akabadde mu sende empitirivu nyoze mwasasanyiza. baku cake. Si keeki ndabe muwala webbina manyinzi. Kinassa. Mufumbo. Ndi mufumbo naye kati kitegeeza ki kiba kita optical nutrition ba ndaba. Kulisa maaso n'enkomaawo. Nange ngamba n'abakuba mukyalo y'abaseeti ng'oluusi si balabebo. Just omukyalo abaseeti ng'akubonereza. Nyamwenyigira. Njamwegunjulira. Abanga mukyala wange yakikola tewali buzibu oyo namuwa akoli kyayagala mu bulamu bwange. Kasaba nga tanzise. Mwadde mu kulonda kwa Seeke. Kakati bwe tubeera mu kulonda kwa Seeke. Kalangwa. Fulufiga bino byayagala okudabo diiringa. Eje wabeerere mabuusu. Nali mabuusu. Wali mida. Nali mbirabira ku TV. Nakubira essimu ekiro. Zasanga musomo nenga naye. Zali saa mwenda njagala kuira saa mwenda. Anjala candidate wange muyingiza mu nsonga zo. Newe namala okwogera noono. Nentogera ne mutabani wa candidate. Nga situnakwogera ne candidate mwami Kalwanga chairman sebo nkutumiddeko nnyo chairman. Mutani wa chairman nanga ensonga z'omwana oyo twazirabye naye nga tunaba kunoonya muzeeyi. Omwana nga yayisa dda muzeeyi nga yamusaamu eggaali. Omumwa guno mubi. Ate muzeeyi yali muyambi naye kati ajja kulowooza balowooza nti yamuyambe lwakuba anoonya akalulu. Kamaliriza akalulu ebinaba biwedde nga wakyamu. Nga biganye. Wamwisamu eggaali muzeeyi. Era baŋŋamba nti wagamba booti.
wayogera bulungi nnyo mu luzungu n'ogamba Kalangwa quiz alleged to be a land grabber. Ntambi buli omu amuyisaamu gyeggaali. Naye chairman we yakalaba era yali ayagala kukwata. Nena manyi kati abantu aba naddala bano ofisoga kati nkwata oyo. Fune bagamenti nwanagana naye kuki. Omwana omuto. Ne mutabani we yali ayagala bakuyambe bakute wano. N'amanya nti kati singa nabikola olukwa kyali mu kalu bajja kulowooza yabikoze lwaki. Era omwana yeyangamba naye alinda muzeeyi ave mu kalu. Wana bandambi bamulemedde. Muzeeyi ajja kulaba ekyokola ki. Kyokuzannya. Bayita chairman Kalangwa. Etegeeza nti abeererawo abantu ekayunga gyava katono nnyo mwogerako katono. Ekayunga gyava tola nti babaawo manyi ebintu bya media bino biraba. Shalom omuntu asobola okwogerako ekintu n'owekabale n'akikiriza nti kituufu ate ng'oli ali mu bya media. Ofuna? Nze we not disproving the statements zonna mu kaluka seeke kano. Ng'akwadde ssente. No. Mu kaluka seeke kano. District ye kayu. Namba kyoli wali ssente. No uliriza no wali wawaananga sale. Kubuli amazima Kalangwa. Ekifuise nawo. Nga muntu mulungi nga Kalangwa. Wasimulya nobody banga yokugobedde. Geno sale omuntu asobola okunyiga naye geno sale tumujje mu mboozi zaffe kubanga wayiga. Awulira amaanyi ga Geno Sale. You learned a hard way. No. Geno sale ali unequal kubanga Eba challenge but never equal. ali Shalom mulaba yo. Kavijo nkatanye ngo wanda omuliro nkyawunya bubidiyo. Na wana naye ategereko kusaidia yange nga nyizi. Nali nyizi. Gwe namba kyakuwa ssente ku wana. Awuliriza kyenjogerako kiki. Sale kula kino Geno sale kula kino yogera ebyo binayogera. Nayagala amanye nobody afaanana atya nga anyizi. Naye anyiiga muntu. Naye nakulaga afaanana kubanga kyannuma uliriza kyannuma nze okuloza nti era byenjagala okulabula full figure. Byobadde weelowooza nti oyina abanene toyina. Ngabe nali ndowooza nti nina abanene bange nenga Geno bampeyo miliyoni 2 maliza akalulu kange n'atampa. Naye nene nezuula nenga bano abasajja oluusi baba batwetaaga batwetaagidde ffe okukola bye baagala tukole ki. Kati ye full figure kyalina okutegeera. Nkubuuza akawunti. Wagenda mu tribunal. Nawe talabikako wadde n'omubaagaana okunnangirira. Kati tujja gibonaaboneramu tetulina gye tulaga tetugenda givaamu. Wagamba ogenda mu Noopu. Yakola interviews nga 10. Yakyusaako ne DP. Nasayo Bobby. Buli omu kyeyali asaba nange nagoberera general demand. General public demand. You're not true to yourself. Nobody. You're supposed to be a man. Be true to yourself. Man of your words. Kali wanateeka status neteeka DP ya Bobi Wine ku status yange ya TikTok nafuka wano. Awanza okuba owa NRM kingana kubanga njagala Bobi Wine. You cannot. We are beyond that level. Tosobola kwagala nnyo Mukama nga n'ekibyo kyagala. Olugulu oba olisiibula. Bobi Wine ne Museveni tekuliko stand tekuliko kati. Mukwano kuliko. Bonna bantu era bannayuganda. Nakyokubiri. Bakuwa mu nvuga speed mulina muje munzija. Ne Bobi Wine. Oyagala kuwana Kalangwa. Ne Bobi Wine. Kujja Kalangwa mbadde mbagamba. Simuwana. Omanyi babagamba nti no this will Jehova oli mubbi wa mataka. It can't be wise someone to tell you nti oli Java abba amataka. Ate nafuna 100% votes. Bagulirira abalonzi. Bobbako ate bogulirira. No. Abantu beenale mu era abalonzi. Atwabadde ku level y'abatali bali balonzi abakuba kerere. Bano babayita ba delegates. Bemajje Kenya abamu. Boyogerako ebyo. Wasoma monitor. Ba fake delegates bajjula mu egundi awo kololaawo. Teri bava Kenya. Oli yali abatuteyo kulambula. Mwalota n'abasiba abali mu makomera bajje balonde. Uliriza. Nze ntambi namulawe nga mulonde. Omwami Chairman Kalangwa yafuna 100% from Kayunga. Naye omwami ali mu kukuliriza n'obusosoze simayanga Baganda, simayanga Buganda Kasolo. Ne mu Masaka City mwalina ebizimbe ne ziwoteri. Kalangwa yamusinga akalulu. Ava mu Masaka City on record. Ekyokoli wamanja balamba buli ebigambo bino ulira. Era kankoso omukisa guno nsomesa abanabi ba Shalom TV, Shalom. Ekyo kifo kye yabadde yeesimbyeko mwami Kalangwa ne Kasolo ne banne. Tekirondebwa si kya Buganda. Ye atenga kiriko Buganda. Anti kiza nsomese abatulaba bategeera. Somesa. NRM SEC tujja kuddayo kumpite mufaayo. Central Executive Committee ke kakiiko ka NRM akawaggula kayambako President Museveni okufuga eggwanga lino. Totera kulya nti SEC yagambye. SEC yagambye. Ekyo kifo kya maanyi nnyo. Era bye mubadde muwulira mbu lwaki gundi ono w'emiti ya nani Kiwanda. Kiwanda namba 4 waawo. Yali namba 4. Anti mu setting ye NRM bonna baba ku namba 4 mu NRM.
Kiwanda yadde alimba abantu mwekyo kifo tebasasula basasula sitingala wensi wabwe yekka banga lye batula omwezi gumu bali wakati w'obukadde 10 n'obukadde 15 abeera ne budget buli kifo ekyo kirina budget buli mwaka etakka wansi w'akawumbi kalamba waba agenda kumalamu emyaka tekitegeeza essone ennyo asobola okukuŋŋaanya wakati w'obuwumbi 5 ku buwumbi 7 mu mwaka mu myaka 5 mu kisaanyi ate zaaki anti kutuukiriza bigendererwa bya kibiina na kupromotinga kibiina mu gye bava kati ye mwami Kasolo ne banne Kiwanda abali shallow minded they put it to a tribal kind of this thing is not tribal singa kyaliwo ekisonga kya Buganda omukala moja teyali kulonze Kasolo ati njagala namba amulondera yawangula anno uliriza ezimu ku dial forms zenna wano nja kulagako ani yawangula anti set up eri bweti NRM mwina kye bayita regions waliwo kye bayita western eastern central northern mfuna eastern we wali mukula ewazi ono omusajja omupya ekudu mukula anti yakadduka mu agamba sente zirabanga kesi kali buli omu aba n'obudde bwe mu western we wali bali omunsi kanjala mbagambe ekigambo ky'obusosoze bano kye baleeta ba Kasolo Western Uganda eyina kye bayita sub regions eyina Greater Ankole Shalo munyumya naawe mpulira Greater Ankole tuyagala kwogera ku bintu bya NRM buli lwe mbyogerako nga mundu zifa obuchayi bwaje nze mukuwulira eyina Greater Ankole eyina Greater Kigezi eyina Greater Bunyoro onfuna kati bwe nkubuuza gwe Shalom omunyoro ye mukiga bannaye katukoleko Shalom omunyoro ye mukiga abaawukana omukiga omunyoro ye munyankole baawukana kati fe eri Western Uganda eyabadde representative yali gundi bali omunsi tuva mu district ye mufena Kanungu yali mukiga ono yamukubya akalu bamuyita akiki munyoro ava hoyima bo bali kati bagamba nti fenga abanyankole mfuna fe amanyi mu bunyankole wano fe mu bunyankole wano no Kasolo kye bayita West Central region si baganda bokka Sembabule eri entirely almost 80% banyankole banyarwanda Kayunga nakasongola Kyankwanzi Lyantonde Rakai you get my point kati nno ndi mukusomesa yesimye oko kifo kya seke kyatamanyi na kyagenda na bantu bagenda kukiikirira omanyi kati fe wano namulabye n'okumulanga akola interview ngolaba a full minister who is not informed about what is going to represent bwolaba wano fe mu Buganda kati nupu yali yatulya bino si byabadde bya Buganda it was Central region erimu mukono erimu michana buyikwe siye wali Lugazi tumanyi nti wajjudde Basoga okufa ofe ne Kayunga wali Abasoga Buvuma ile hose entirely Basoga mfuna bulungi Kasolo bamuwangula nero kuba president kati kino kyogeranga Nobert event tobizaayo nanti sisobola nero kuba president bali bamaze omulaga nti Kadaga agenda kuwangulwa jukira ne Kadaga yali akulembeza kigambo Basoga ngate Eastern Ngazi kati bano ba agent ba Kasolo ne balaga muzeyi manyi kati wana Abaganda bagenda kunyiga naye gobogerako ebigambo ebyo ne Kasolo munyolo Kasolo gwenjogerako agamba nti Muganda naye Murundi Murundi ow'ebiteega aje aluna Kasolo njogera nkiddamu mu kamera kyaba kyabakuba nnyo mpuliriza ebigambo bino kano kasale mu gakalikokka Kasolo mumanyi ne gyazaalwe na Kasoga gyava bajjajjaabe Barundi nga bwe yatamala emirundi baali Barundi kati Abarundi we baali basenga okujja mu Uganda basenga nnyo mwoyo paati ya Rakai Kyotere it was Rakai before Kyotere bakajja bagisaliko Gifula district Abarundi bali awantu awo kati Kasolo naye Murundi kati gwalooza mbusima tulonda Muganda si echobe Kasolo si Muganda Murundi kati gobobiza usimanya Kalangwa Munyarwanda ne Kasolo Murundi kati ekyokubiri akaluka seeke bakalonda bwe bati mwe mpulirize wamma bakwata region zezo ne bakulonda onfuna bulungi abanyankole abakiga balonda abateso balonda abalugwala balonda abanyoro bakola ki balonda njagala nkulageko just diara ezi
Teso sub region wava mama Aniti onfuna bulungi Evelyn triple A mini gundi speaker olira ava mu kibaita Teso sub region siwe kiri yala nkola Kalanga huyo mwogera mukama wange njala nkolage kibaita dia ngenda balaga gwe ne Shalom wano mwe mujjo kugamba bali abantu Kalanga media team dia form labayo Kalanga omulaba Moses yalina bisatu asatu mu nyanga kasola ina 12 wano yo sub region yemu eno acholi ojimanyi wali guru eri guru manyi uri muri sub region muri mu guru cyagasa kwa bamuwambula tugende maso polampola genda leyo kubiri this was Lango sub region Kalangwa yana 25 munya kasolonga ina 86 kati bili yona bina babigata ne kali yala nkunyonyo era chamani wa Kalangwa zinasoka neno ne kwa chicha ebyokuluma bya debate timaba kuba byatuka ne batambuliza ku mawange era muzeyi ne timu ne babalaga timuzeyi kati olaba lwaki gwe nagwa bitegeera lwaki bana information yo munda wadaso adokuma akaluluko nako nakakumira babaka lwato kabanja bansinga senta tebayine mundu nawe oli wabo oli mukiga mulimu abana ati bolinga bwenze kawesi mulimu abana nebyana nkugambi ezegenda ekyo kifo kya Seeke kironde wa Uganda yonna olona byo tugamba bya full figure je tuvande okumukuba full figure amma mugaya kubiza ndana batajja ndambiranga biva yes biva organic bakugamba nti basangi basaidi zao emengo wabula ngabo ekirundi kyabwe bajjanja bisa butonde organic products era yakugambira nti banange emmere dagala kundwadde ezenjawulo wake up call kubami abega yanga nobati wano nja kufala mu biva organic abaina balemede kukole ya masturbation allergies senyiga tagenda okuzira okusiba mu nyindo lung problems abachala abaina amabere nga temuyonsa galogejjobo kuga nawo madengo rude kudagala sako n'abaana abato ne jono body fatigue n'endwadde zona nezenjawulo ka family planning akabachala nkali organic biva organic ayimere dagala basangibwa wa Shalom Mengo opposite Masengere ku number esimu ngabo tugenda kubyakubiza full figure 2427 ngabo tugenda kubyakubiza full figure full figure mukubiro lwa mazima ndabo dira bakira batya mu Luganda alya mu kiromera mpu ibiri alya mu menye muluzise full figure asoka kwa Salia kakenga takulya icing sugar nzate icing sugar gwe singo okwagala tamanya amanyoga olwe Sunday lwalero bannice lwa mankoledde oli wakufa kitu ko twaleke waka kalo ngeri jataina manyo keche mukola bulungi hasa ngwe that's big it's for yeah icing sugar oyando bat ija kupata na icing kuno jire twana musali ekyakubiza full figure alya mu lumenye muluzise naye wajja mulamu wange ngaasaga kati nfuse ensonga era kyabusagira nze nkulinza funa sente mind wasoko kumba interview ye yasoko twakolera gwe Ojugenda video twasoka okukola eri eyeddogo okuva ko interview era twatedde obuzibu ngayo ne TV ezalizango bakati nazira bazimpita anti bala bagwale kesi tambula enyo Shalom your story matters anti wali wamanyiza sente nezikugwako ate nezinzigwako ate nga esiri wa sente Shalom yategedde obulungi obutagambika naye Shalom ategese naye ndi Shalom olaba ebyo tebiguka gwego bawagira bakuba nga 29 November wana meza million emeza yonja jigula emeza ne wankubadde nagwa friends of Shalom no kubaawo buli gwencha buli ngenda kukola pano buli gwenchaza tukatula ku pano yemu tukubaganye ebirowoozo nga 29 November kujja barwa mukaaga pata jibyo zira kwate tunayingira kalulu jagena we kwasemboli wa Kalangwa ne Kalangwa agule mmeza ayo simugoba ajja kugula esebo chairman musajja wange ono era nono mubuliridde byakuwaliriza mugambye bali bamulimba MP wange oweka wempe south omulabe oyo mulaba MP wafadda kwa amota Roy Dr. Roy Semboga ne muntu nabera musago nanyirira bwatyo oyo musawo analabika atya musawo former guild president Makerere University era banaka wempe south nyagala uyitwa obakungi tudde kyakubiza full figure nawe oli musirwago
Nekyo kiwalaata kinyirira bwe kityo. Bakumusajja. Ne bakyokubiddwa. Buli ensi erina ekimanyi. Bakumanyi ko twedimako yakubwa. Tebamanyi nti oli mutegeswa bivula oli mukubwa. Mukubwa. Ajja kubiza fulufiga. Kakati fulufiga. Chairman waffe Kalangwa. Kati omuyita teme kwanga wakala mubba ssente. Luwa wanyanga sale. Kasa be miggo naga gende wanyoko. Kati wanya Kalangwa. Tonywerera wa mutumanyi mugaga. Muzadde asobola okugunjula omwana we. Yango ate tekitegeza nti namukyala. Bwe sale mwenkanya emyaka kyanga nga muzaddewo. Togisusa ati. Tanzo kwogerera essimu. Nobati bakukuba. Nobati nosiba guno omukono nga yakubbirako ssente. Tebakuba na nnyo. Nani bati ojjudde obubadi. Bankuba. Tebakuba nnyo so ng'otambula oti. Enkovu ziizo zirazi zino zaakawuto. Eno yali ya boda dda. Oyo musawo agirabye. Enkovu yadde tebawasiba guno. Olwedde oguliko enkovu. Omugongo gwe gwasenga okugira era guliko enkovu. Tekatayo ku nkovu lyo. Situla na bulungi era kyobula seesigami. Nobati weekuba. Gwe nabitex mufirize gwa nobati kakankulangi. Kamba we story ya soma comment section. Mufirize ne gwanga nobati gwe ne abitex. Lekamba we story ya gundi sijo singo okwala. Yaje kala obufere. Ati nga fulufiga agende nagamba Kalangwa mpagidde. Omusajja mbali milioni meka. 5. Yabwina sante mwenyale. Kati wa milioni 5. Ngazaaki. Publicity. Ali no. Mumwa. Nga mwada majaruna. Sikuvuma. Kwogera kumunonyiza kumusabira kalulu. Kali fulufiga so kusabira kalulu wangula. Wagwe yesimbye. Abantu abagoba bugomi. Tugende mpola mpola. Njala kunyumiza embozi ya mukubiza. Sigamba nti Chairman Kalanga yamukubye. Ekyo ndala tukitereze bulungi. Era nabyo buno bu Frank abawo buno. Frank abawo yagweddalu. Makakulira omutwe omusongo buno gwanga ogwe kokotezi. Anga Kalanga kakati. Ne Frank abawo mulimo omutufu okola mulimu. TikTok. TikTok si. Ye president aba TikTok abamu. Nyebi ako kanoti. Kasako nyo. Abamu. President aba TikTok abamu. Frank abawo. Tadi mpulire kajejemba kumacha ku live yemu. Mafia bakalanga be bamukubye no sibe bamukubye. Ne fulufiga bwamala okufuna sente eno. Era nalanga Kalangwa. Yamana nasala ne diro nagende wani. Ewa Kasolo. Nena ajjayo ki? Epesa. Kati akalunga kancha yakyuka leero fulufiga. Ngabo ate waberera nga obwongo bwe bunafunye. Tosobola kubanga obadde owaana ono. Ate a day before election notandika ate kuvuma ono nga bwowaana ki. Kati as if that was not enough nebigwe byakalulu. Chairman waffe ne bakyusa diara form ze nga bwembi balaze. Ne balangirira Kasolo olw'ensonga ezimu. Onfuna. Kale bamala okulangirira Kasolo enkeera fulufiga yakeererako. Abasigadde basitandika n'oli. Abakalangwa. Nga faamu tetunafuna na sente yezi yafuna okuva ewa Kalangwa. Ofuna bulungi. Avumye n'alyoka ayingira ani na mmere. Yali ku live munuwaye. Video eyo wagiraba? Gizanye. Video. Ojaji wa Jebbi video yakubya full figure. Yakubiza. Jebbi video eno naye katugiraga abalabi wano katono nnyo. Natebe jagiteekayo. Katugibalaga ojaji mu. Ato gagizanya nayo gagimuwa. Ngena gimuwa. Agiseeyo. Aha. Iyo video. Ojaji Kalangwa afunye ekizibu kyababbi okumwetoloola mizine mizingiriti. Jeremera najo jali mu bulamu bwajo. Jiri awo jiwumpuguma jiringa emiza giralidde mu matako. Bakaza kadde kwasa bwana buto. Kwefula kye butali. Oboteri ensi gyeko mano jambo yogerere mu Kampala kafunte ntama. Nila mwadama. Obuzo bana batufunye abantu okwefula nti abamanyi nga tebamanyi. Kati Kalangwa mwamaze mu basente. Mwagala mwana nena sendera mu mugenda mbaloya. Simanyi mugende rudawa. Mumuli baloya nga mwine bizoya mu bibamala ndabyeko ne promota naye amwezinzeeko. Bali kubwa waso bwana butono alepinga obwana naye amwezinzeeko. Ani alepinga abantu. Sema berezo mala. Gwaito obwana. Buli muntu abana okuwangulwa. Ndekera okole byekisibusibu katononya mu bandala. Olisaka nenzika kulema okulisa.
Utanokatambuza mbantu kale kasiyogedde mu nyumba bulubugenda kuggwa. Konna kale ako kakonzibye kalinga kalwala emmeme. Kalwala nnyina abo kalwala ki? Ali mu kubuma bawa Nammere. What is the meaning? Tuulako omukazi gwensi yakukoowa. Ale Katonda yabakuba omuggo n'ekitaawo n'ayita. Nina bwe kiwa tuwadde nga kyamwe. Yamye tata we. Ayongedemu n'ekitaawe. Ne bambamu. Tewali kuwona. N'obusaddaka Magujja. Sewo onale bwe togenda. Onale bw'akoma agenda ku meeting abantu baffe. So kati video gy'olija bulungi. Kommwe. No, eno video yemu ku nsonga ez'amu video okkuba naye okukubwa. Ayiko so saba ganyoza nye video. Naye okukubwa owulira ate yabalumbye ku mmotoka wali live n'abavuma n'ebisingako wano. Ndeka. Yes. Abazabba bavuma ku live ye. N'abalumbanye mu buntu bali Kati eno gy'olabye video yagikola lunako olwo bino byakola live nga yakava ku TV. Yagikola lwakusatu. Kubanga ono Nammere yamuloope wa Pastor Bujingo. Pastor Bujingo n'amusaba n'abatuuza n'agatoddamu kwogerako Nammere. Muleke. Kati kubanga amukolera ki? Live. Ate eno video kana akatambi Nammere agamba Chairman Kalanga mugamba Chairman. Mukazi yazira omuwala byanjogerako. Kyenkukolera era okimanyi sina kyenkunoonyaako. Nefe waffe Masaka City twalonda ggwe ate ng'era nze mbakiikiridde. Manye esimbye okuba omani MP eyo. Nammere na Fudu. Kati olwamala Chairman era momentu Chairman yakubiza Furufiga naye nga naye tamanyi nti agenda mukubya atya. Sagala ko mukasale mu mukaleke Chairman yakubiza Furufiga. Chairman akwata essimu akubira Furufiga. Nga video. Nga video bamaze ogimulaga. Amugamba Chovuma abantu bano. Munayo no govuma anyambako obuyambi. Naye mbadde nkusaba ojje wano ojjo nsange ku kite. Twakolo twagenda press conference twagikolera Watango doyi. Wanechaddona. Wenyini ku street kwe bamutonyedde. Kakati Chairman amugamba jangu nsange wano nawo ne press conference tubyogereko tubimale kuba mwenna muli bantu bangi. You harmonize. Aha. Chairman ayita Furufiga nga mwita ajje ba harmonizing. Labango wekisirani bwaba Furufiga atuka nga Chairman yake ogulamu agenze kulya mmere. Chamekolo. Zali zingira sawa 11. Aze kolo tajira na ku boda mangu. Waya manya Chairman kamu. Furufiga tena bakuumi. Yajja ku boda nga manyi abaze mu Ugambye ajira yeka ku era ekyamuleta speed yali kwa Chairman bwakuyita naga jangu. Mala manya yali agenda mukola ki. Muwayo. Afuna boda mangu. Sinde mizibu. Katukumayo omwana yaliko eddogo oyo. Aba yakatuuka ku. Hani Furufiga. Aliko eddogo. Eddogo eri muliko ziraba. Aba yakatuuka. Atunatuna munga nze nali n'oyo mwana Kachumbali Ivan mummanyi. Yakoze ne interview na Ivan ne mugamba Ivan. Oyo mwana tategeera. Ajja tumanyira. Ate kirala nze naye tetukolagana. Sala tumulinaane ajja tumanyira ne tusale kuune tudde kyemmanga. Okwewala. Ovuyo bwe. Kubanga oyo Furufiga omulala asobola n'okukola ebyo. In fact y'omu ku baaleetera okwekubya. Kubanga ye yayagala ndoze nagifule bait okufunirako ssente. Furufiga okwekubya yagala ssente. Kubanga ovaayo otya gy'oyimiridde ku mulyango gwa NRM eri ojje ku mmotoka. Awo eyo video gy'olaba ng'etandika. Bano baali bali mutudde mu mmotoka mwe baamulikodinga yali mu maaso g'emmotoka. Yabalumba mu mmotoka. Amaze okutuuka olwo Chairman agenza amukubira essimu taliiwo. Alumba Nammere mu mmotoka mwali omwami we yali avuga. Yali atudde mu driver's seat. N'amulumba ne boge nayogera ebigambo binyo manyi waba yukira ye muntu by'okuwemula. Kabaka yato mwepanga. Teri amukwatira nsawo. Furufiga yawe. Ye Chairman ate ye vice mu kuwemula. Kati n'alyoka abawemulaawo. Sajja watu jukira omwami wa Nammere Papito Sebo. Tukutumiddeko nnyo era dde nnyo wafunye kukokunywa wafudde kukokulya Papito w'eggwanga Sebo yo oli otya Papito andi Nammere Nammere era njala nkutegeeza obwaka buno omwami wo kati takyaliwo wekka yafuuse omwami w'eggwanga propata ya ggwanga lyanga lina Rose era kati Papito buli omwage amuceekingako yeetaaganya bukuumi abakyala baasazeewo bonna baavudde kati Kasolo bazze ku Papito. Andi yebadde ngombero nti abakyala bonna bali Kasolo kati bali ku Papito. Yamanyi kati Papito yamanyi baluma mu sikaati zaabwe era Papito n'olw'ensonga eyo Papito jju. Kati Papito ng'atunula mulala naye n'omuwala ng'ejjogoliiti.
Papito umbere yaliwo Papito yali yechaye nakuma emmotoka ngagenda kutomera full figure either amutte bwegamba kati jala otegeere nti amukola Cassandra Teta yakola wizo ati no Sandra Teta era nako katono kubanga Sandra Teta yamulekera mu kuba manya munyinamu abaana ate bawe yali gatanga naye that good sexual moment zitira nezikomawo katono bade tubalina kibakola ki kibagatta yabadde agenda kumutta era mamito ya mugamba Papito leka abaana baffe bato tokikola namera agamba bawe toyizogenda kumere Papito kakananga namera awambe Papito tochikola tovuga straining Papito techamumalide nafuluma emmotoka ngawulira obusungu bumutta era Papito yatandise kati omuntu wasalirawo bwati abali alibedde nekinaddirira kyonna osege nera mu video amuyeta kuti yakubye Papito Papito yakubye Papito yakubye ngolwo embere etabuka simusome namba y'obulango olwo tutabuka embere etabuka olwo tuli wali tutunula bwene Ivan Kachumbali TV ngosekera mu kikondi natujiwa omuliro olwachi okukwatayo ka video andi bali abantu babadde nga majege nyini za 2 seconds nga 10 twagenze kujja ya masimu nga chiwedde mission ensonga ziwedde bali nga rapid ate embereko eba confusing awo nogamba bane kiche kiriwo ate bava ko ne badda kunzi amanya amanja kugassa ku muntu omu bwate no minister ba mutaddeko na justice and discipline bamweddewo bwa minister of justice and discipline in charge of full figure affairs kinsikasi kinamere kifanana bulungi nyonyi naye namere bwatukira okubanga yanyize bwati banda yaba full figure atusizo bulumi ku bantu bangi namere I love you ebyaddako byonna bye mulaba olwaleero kozi wagamba you are a trending okay you're trending center she's indeed trending you are a trending she's indeed trending thank you for trending you are trending center she's my brother thank you we wale ku trending kakati wa trending wategedde ne kati abantu chebebuza nobati etwa tuli mu government ya moye NRM nga egambe goberera mateeka lwachi abantu nga mmwe oba aboyogeddeko batuuka kaseera ko nga batwalira amateeka mu ngalo anti oli amateeka yagatwaliranga ku mumwa bagakwasa mu ngalo wali eddembe eteekere mukezo gatwalira ku mumwa kati ye government yaffe ate government yaffe ekyo kyagadde tutwagadde etegeere ereme kusosolanga baana na byana ng'omanyi fulufiga abantu batuusizzaako obulumi mu ggwanga muno kankugire kate mwako omanyi abantu full figure batusizaako obulumi mu ggwanga muno omanyi abantu batute mu depression omanyi amaka full figure galeetedde okwawukana omanyi full figure yali yefudde ekizibu ngalowooza nga bwe yabadde I'm a big brand ng'agenda ne mu kooti n'ateekawo embeera yasiba abaana okimanyi full figure oyo yayingirira mu musango gw'omukyala Hajati ne Haji n'omwana simanyi wani Hajati Zuula omusango ne gutuuka nga ne kooti kyegenda kugoberera mateeka bulungi ngetuna because bajja kulekana balina bajja okulekana full figure ekira full figure ekimu ku byakubiza nga tosobola kuwona ate togenda kuwangula ne bonaakola otya ate tera agenda kuliyirira wava ku saidi y'abakazi banno abadde yeefula mbu alwanirira ffe abasajja gwani agambe ffe twagala tulwanirira nga naye musajja alwanirira gye banne si musajja just naye bwino gwoyo omwana gwe nina omumanyi banekano mbadde bulijjo sika kugambanga full figure lekerawo ebintu byokulowooza byokubeera nga kikula sajja tukimanyi full figure yali musajja yalina obusolo bubi yalina abakazi oli muntu nga wakutaano obadde okimanyi okawuliddeako bamulongoseza kisubi full figure akasolo k'abasajja ne bakatemako era wagira ne watana Shalom kwato wejjebbi songe no nkumanya n'okugiddamu wagira ne watana abantu ako kafika ncha soka tuddemukko maka malongosa kamera bulungi nnyo nanga sponsor awo ebadde temukimanyi mujja ku Shalom mwamba akalose ogambye oyina ekyama ogaye full figure muki kino mbadde nsirikidde ebbanga ddene naye kankibagambe full figure kulwaki yeefula kyakula sajja kituufu alinamu kujiniziza abasajja full figure obutonde bwe yazaalibwa alina obusolo bubiri
Ekisoboka. Yalina uliriza, yalina akasolo k'abasajja n'akabakazi. Era Full Figure okuba nti yamala n'afuna amabeere yali wakubanga bagenda mulekera akabasajja. Kati akabasajja ke baasalako. Bino byowulira bamuvuma mbu awunya oluza baba balimba. Waliwe baasala ne balongoosa bamanyi okugira ne watana. Kati alina ekizibu ekiri permanent. Uniform ya yellow ogimanyi? Kitegeeza ki? Uniform ya yellow. Kyogamba ono bwe yagenze yote yafiiridde. Gye bamba eruzira. Bagenda kusiba defamation. Nchoge avunaane. Neno muntu akutano kuyaka. Kuliriza waba nvunaane akole ki? Full Figure. Olina obujulizi. Yalina obusolo bumeka. Naye ekimu ku byamutaasa okusalako akasolo k'abasajja nga kana ak'abakazi agenda mu periods. Abakubanga yali agenda mu periods bali bagenda kuziba wali bakubewo pamba bakubewo omubiri. Kachovola bayalemeramu embeera ya kyakula sajja era akyawanya abakazi. Bakazi baffe bakano baffe temunyiigiranga ono omusajja munnaffe aweza simanyanga juzi yavaayo nagamba akoze ekibiina simanya men's biki mbalwanira eddembe ly'abasajja. Bwani yagamba ffe twagala tulwanirira. Mulwanira eddembe ly'abasajja otulwanirirako tuli baana bannyeko. Kakati olwaniridde eddembe ly'abasajja n'ozika nga ate era oyingirire mu ly'abasajja. Ovumbye mamito n'oyingira papito n'oyingira jajja pito. Kadi yayingira jajja. So n'olw'ensonga eyo Full Figure era nkukutira ebigambo bino wejjanjabe nga nange bwe bakankuba emirundi ebiri ng'ojja osagambiza. Kanawe osagambiza. Obulayo gulante. Ente tugenda kugisonda. I can assure you. Full Figure, we are extremely happy. Extremely happy. Not just happy, but extremely. Full Figure. The situation is jovial. Full Figure, we are extremely happy. Ate ekyokubiri njala nkubula ebigambo bino wonaaba owonye. Funa ekyokuyiga ove si buli nsonga nti olina ogyogerako. Wagwe tolinga bwolaba Shalom nti host. Wanga goyinza okuteewala buli nsonga kuba ku channel yo. Wagwe oli ki? Host. Full Figure, who are you? What are you? She's your brother. No, she's not. I'm a trending. She's a trending. You can even a trending if when you are dead. Yes. Let me tell you by the way gambe bigambo bino. Webaze Katonda olwembere yatuse utuze microphone check 1 tubakulazeko katono. Omulale singoli yakuze na Mungu. Na ate recording singa twategedda bakuse. By the way. It was a very big signal. Ndi Full Figure. Stand warned. Omuntu womuyingira mute. Ale kati omuntu agenda okugambira ndi Full Figure. Position jaina is erinzo beri inferior na yanna mere. But ebanga lyabaddewo she's a seasoned fighter with officers empitirivu zabadde nga ayingiramu. Kati wagenda otegera. Manyi meja birungi. Wagenda otegera. Manyi jeno gundi. Manyi simanyi bikoze bitya. Ate birungi byo tobiwulira biriyo. Uganda eno yafu. Kati eno Uganda tuwepanga nga nti ogina abanene. Olimala kufuna bizibu olyokumanya nti oyina. Agamba gundi agenda ejjinja. Bagenda mujja n'ejjinja ali kumpi. Bamwongere. Yakoze emivye mukonya kwa erinnya ndyera bidafa. Bamutwala mbali. Nina n'embali kumpi. Kati kugwe ng'omutunuulizi. Tolabawo ene comeback. Eyani eya Full Figure mu kino kubanga ate waliwo abatunduza bamwe bagamba ntino mwazo kusizza empologoma yabadde yeebase mwagitwalidde obwana bwayo engo andi kati empologoma egenda koma mwe neba alyamwe banno bati mamito papito abadde awuluguma nnyo kati ebyo yababisazeeko eno empologoma ensajja ey'ebyoya kati ebyo yababikoze eki ewe binamerera era kati nga abantu bamuwonyeemuko abadde afusana za problem kankuwa just briefly mu wiiki emu Full Figure yavumya abantu nga 50 nga muli nange okunjagaliza mu wiiki mwe bakusubidde yavuma gwe yavuma Nobert Events yavuma Namere yavuma Papito yavuma Tata wa Namere yavuma Kadaga bamala Kadaga n'agatira k'abasoga bonna era from what I'm getting from all corridors of Basoga extremely happy
They're extremely happy. They're extremely excited. Yakadaga wiri wano nayo. Mweweleza zi viewers. Ne Fulufika. Yengera bwatunula wano ngalinga omulambo gufiridde mu mazzi. Naye Fulufika tunule ekifaananyi ekyo. Kikuwe reflection. Ngali musandu. Kikuwe reflection. Kati njagala otegere nti ne bw'oliba ofudde bw'otyo bw'olabika n'okusinga kaawo. Ate ekyenjawulo ekiriwo nti bw'oliba ofudde ekyo kifaananyi tuba tetukyagala kitunulako. Otegedde bulungi. Yavumye buli muntu. Avumye Kadaga yo. Akola akalwa akolera ayogera Busoga. Busoga. No Kadaga, no NRM in Busoga. Who are you? You just have one constituency and don't know what sizo kuliko kuzimba muloji. Busoga ujikole deki. Nolaba omuntu avuma Kadaga yane Museveni abadde dembe oba Papito Musoga. Nakati ovuma okya Kadaga. Papito ono yalibanga Musoga era. Esondi politician omuntu yasomera ku Harvard Kadaga. Aha, video endala gye njalo semera jinjo bawa eno. Wano era yali afunyemu obuzibu ne Nammero mulaba nga bali mu office y'omwami alonda ba presidential advisor ne chairman Haji Yunus Kakani. Owuli endala lule bwayogera. Kati omuntu agezezaako avenue zino zonna n'alemerwa abalina kukuba bukubi. Tulinze the return. Taina return. Aina abanene be yagenze. Anti abanene bone bali banene bone. Abeseka. Olya. Kaka kimulunga kirumya. Incident eno bwe yagira omanyiwo. Yalevudde ku misango gya Hajatizuula gundi Nammero agamba Fulufika. Omukyala muleke. Singa muzayo ne mutunula ku butambi bwa Hajatizuula. Ayinza okuba nga Hajatizuula naye alinamu obuzibu ng'omuntu. Naye oli mukyala ate maama w'omuntu. Omusanze mu kooti oyongera okuinflictinga pain. Kati bya yagadde okola ebyekirera ku bano. You're hurting a breeding leopard. You get my friend. So Fulufika ogwo omuzanyo gw'obadde ngolooza mbolooza ogenda kukubira Jeno gundi. Kati baze kankule ne kino kyamaze ngakubira Jeno Megadi. Ekisemberayo ddala. Kati Fulufika kati munabalabi muve n'emwebyo bye mukankakanga simanyanga agenda kubasibe bani yagenze okuloopa bagudewo gye bayita Jeno inquiry simanya file. Jeff. Tebaguddewo musango. Jeff ono ya no abbreviation. Tebaguddewo musango. Wogenda ku police. Baguze inquiry banonyeze ku nsonga ezo zatandika zitya. Ofuna bulungi segeza bino kati bya munju. Get ngino file nagifunye dda. Ya Fulufika. Yino GFE 24220. CPS atemba bako misango gya aggravated globally. Ati kati atebwe ye yasoka wanga video ne twalite tugiteereddeewo. Yawa abantu baba amukubye obakika kati ye yawaabye nti bamuwamba ndi Nammero yaleeta ne bamuwamba ne bamubba okuba Fulufika muyaya akola bya kibbi bamubba iPhone 2 Fulufika enze kumanyi kati Fulufika mu busiru bwo ne mu butasoma bwo werabide nti network ya intelligence esobola okulaba line yo yasemba kuba mu simu ki mfuna bulungi era gwe mu butategeera abo genda okulopa era bajja kulaba nga illiterate idiot leka nkunyonyola bajja kulanga era illiterate idiot kuba idiot sibanjawulo olwo abasoma nenga nabo ba idiot presidential advisor goliko ebo bimanyi Fulufika kanyongera okusomesa network intelligence esobola okulaga nti incident eyo yaliwo sawa bweziti nedakika bweziti banga ne wali wakavaawo inabe wayogera nabo ku simu ate ze bakutwala kozi wayogererako yo gamba iPhone kikaki gamba iPhone kozi password mu iPhone bagita eba passcode bajja kubuza passcode ya iPhone yo yali kibya na system bibaayo age password age muri mu Fulufika kyo wandi agabe muri mu passport so ngatumaliza bajja kubuza passcode ya iPhone yo gamenti muri mu passport agulekeyo wejjanjabe onywa katunda ko bulungi osoloze sente zosolozezza agenda soloza katwano zo sente agenda funa bano ba mitwalo 15 2 kati bahamu bagenda bakuba oluseke tebasobola kumuwona naye wejjanjabe ofunemu ekyokuyiga Fulufika kankunyonyola ebigambo bino nga tumaliza buno obulamu tewali second chance. I know. You can be a star osobola okuba star mu ggwanga neteri muzira mufu
Baba tulimba bulimbi. Oyitawo nnyo woyina okukoma. Full figure nze nga tumaze njala nkujjukiza ebigambo bino. Tonaweza maanyi omugenzi Andrew Felix Kawesige alina mu Uganda. Tonaweza maanyi omugenzi Radio Mozega alina mu Uganda. Ne mu bufubu galina olwaleero. Full figure tonatuuka wadde mu naswi y'amaanyi na influence omugenzi Chulige yali alina. Abamu tubenjogeddeko bonabona yabato bamanyi. We don't know till now. Ne gwe bagamba yali bouncer gwe bakwata. We batira moze bamukwata bamuvunaana mani slaughter simada era kati yateebwa dda wadde okimanyi olwensonga ekira kyajala nkubuulire full figure munaye bw'oba toli weere n'ensi jagenda mu maaso nga bw'olaba oli ku kiranda bw'oli omulwadde leero kyogamba Soroti TV ku Monday tebagenda kukola omunnyo balina okukola kyogamba kwotaliwo kati omunnyo gwafuuse kisula TV esigala etambula tusigala tulya in fact ate tweyongeddeko n'okulya kati embwayi kati embwa gye watumizanga yugati eri kuki Salifu agiliko Salifu supermarket enyagedde era Salifu supermarket ne wanabaji wadde yugati leero n'enkya ku Monday bw'otamuweesereza yugati agenda kubivaamu embwa bagiwe yugati so tuwagenda Bativet ng'atubulira ekyakubiza full figure nga ye yabaddewo mukitegedde ndowooza kati bagambe banteeka mu musango nze omu ku babadde mu lukwe olwakubye full figure njagala full figure oyongere okuluma full figure nze omu ku babadde mu lukwe nalumanya era tewanabawo ebbali tewanaba ekyemmanga wali omanyi tukolawo lwaki bamutaasa ate nga nenjagala bamukube full figure wamu olukwe nalumanyako and I'm extremely happy. I'm honestly extremely happy since last night. I'm extremely happy. I've had sex about 5 times. I'm at a level of almost moving around without a shirt on. That is the kind of joy and happiness. You have it. I'm almost giving out all my properties for whoever wants to take them. So it will be squared or what you do. And I am not alone. The whole of Uganda. 80% of Ugandans are extremely happy. Happy as in happy. Basanyu. Mbere bulungi mwera.